omukyala yampandikira emboozi simpya. Bwe nsoma emboozi eno yali yagimpeereza cause after I contacted I sent a message ne tu communicating nga mubuuza okyayagala njinyumye kwebadde yiseeko ku bbanga. Emboozi eno yaginsindikira ebiseera zibeda mu yakyaliza omukyala oli ow'abaana. I don't know, for some reasons ndoze emboozi zaali nnyingi awo ne sigiraba. Angambye Fifi bwe yali awandiika yagamba sinoonya buyambi, sinoonya kumanyika, sinoonya kunsaasira. I just want people to learn. N'abantu abawakanya ebintu nga tonna bakuwakanya kintu simply because tekikutuukangako ekitegeeza nti tekiriiyo. Bwatyo bwe yatandika emboozi ye. Nangamba I wish nina obuvumu obugenda mu kamera kuba kati nsobola okukyogerako naye sisobola kugenda mu kamera for so many reasons. Nampandikira cause bwe twamaze era okwogera mu mugabo lwaki tugenda n'okola interview n'owa abantu nangamba I have a lot at stake bisaayagadde bantu balala kubimanya nnyo nnyo. Kati emboozi ye eri bweti. Angambye Fifi yasinzira ku mboozi eyo omukyalo gwe bakyaza nangamba abantu baali batandise okutrollinga oyo omukazi nga bebogerako abamu tebabimanyi simply because bo tekibatuukangako. Nangamba nti this is what happened to me. Story etandise. Omukyalo nangambye yafumbirigana ne bbaawe nga omukyala yasoma nnyo okusinga omusajja yasomako kitono naye ng'alina obwongo. Ne babeera wamu ne bafumbirigana mu mbeera y'obwavu ne bazaala abaana 7 mu mbeera y'obwavu naye nga bagattagatta obulamu ne babeerawo. Akasente omukyala ke yalinga akola n'omwami ng'ayiiya byayiiyiza ne batambuza obulamu. Angambye after 20 years of marriage Fifi obulamu bwagaana. Ng'obulamu bwagaana. Mukama yakeera ku makya n'atujjukira ndowooza yali yakituwandiikako ne tufuna ssente. Ne mugamba mwafuna ssente mutya? Nangamba munnange omwami wange ng'afuna ddiiru naye nga omwami tagitegeera bulungi naye nga yagifuna. Agireeta aginnyonnyolamu nga nsoma mu bipapula awo nga mugamba simbi kwa yabireeta mukyala waasomemu. Omwami ng'omukyala aga omwami simbi bwe baba nga biri genuine turiskinge tukikole. Anami munaye nga tuteeka ssente ewantu. Mukama ng'atujjukira Fifi. Angambye ssente nze nazireeta kuba nze nazirina. Nga bwe nkwata omusaala gwange Yesu bwe nagukwata nga gwagendanga mu bintu ng'ebyetaago bingi naye nga bitugamba nti tuguteeke ewantu osobola okuguteekawo. Angambye twaguteekawo nga tukiriziganyiza n'omwami. Nze omwami wange saamuyinaako buzibu mu mbeera twali tweyagala. Era agambye mu mbeera y'obwavu eyo yonna gye twalimu teyanvumako simujjukira kusulako bweru bw'aba yakwana saabimanya like yamprotecting era yanrespectinga. Era nange namrespectinga kozi nali mwagala. Angambye munaye tubeera mu myaka gyaffe 20. Agwa obufumbo obutukuvu birita bitubalidde bye beedeetingako biki kubanga ngambye abaana 2 babazaala tebanneewasa. Then abaana 5 ne babazaala nga bewasizza mu bufumbo obutukuvu. So Mukama abaviirayo bakikuba. Angambye Fifi we live the life gye twali tudreamingako n'omwami wange. Angambye ne mu biseera ebyo ebyokufuna ssente siyinza kuwaayiriza mwami oyo nti yanvumako, siyinza kuwaayiriza mwami oyo nti yankubako wano mbw'oba namukwatako mu bwenzi naye nga ngamba mu bigambo bye bw'aba yabukola obwenzi saabumanyaako era sisobola kubumuwaayiriza. Munnange nga tubeera ne ssente nga tuzimba amaka kwokomya amaaso. She even sent me pictures. Nangamba gwe maka mutusula then wano wetwali tusula nandagala akayumba nga baali bazimba bakayita batya kiuyi kimu nga balina ebisenge byabwe 3 nga eddiiro ekisenge then n'akasitoowa ebisenge 2 side eno ekyabwe eri eddiiro wakati akasitoowa wabweru abamanyiza ennyumba bwe zityo nga ke kayumba kaabwe ke balina nga bakasondasonda omwami yakubako ne ku bulooka ezazimba kutaayiza costs kuba baali tebali bulungi nnyo. Nangamba wano wetwava ne tudda wano munnange nga beeyagala angambe nga tubeera basanyufu nga tusanyuka bwakya nga tuzimba amaka tugayingidde obulamu nga bukyuka nga tuvuga amamotoka ng'omwami ayingira obusuubuzi teekamu ssente ng'ayingira obusuubuzi nga nze nsigala mu byange nga nange nkola side business ng'obulamu butambula. Ngambe munnange twali twateesa n'omwami wange bwe mpeza emyaka 4 egy'obukulu I retire wano nga tumaze okufuna ssente so tukuba plan tuwooza 40 years passion ojja kuba ogikkuse you can retire tudde mu byaffe ntiye munnange sitaani ono wattima tumala okufuna ssente tuyingidde ennyumba abaana tubatadde mu masomero tulivinza obulamu amamotoka tugavuga ng'obulamu bukyusi. Famire y'omusajja yankyawa, famire ya bba wange yankoowa, famire ya bba wange yanfukira ekizibu, balamu bange banfukira ekizibu, nazaala wange nanfukira ekizibu naye nga kwonna sirina gwe navuma. Naye ng'omwami wange ngamba gwe baveeko abo tunuulira nze abo beesonyiwe. Munnange ngambigumira naye ngambye wuwe tebajjangayo nnyo, bajjangayo lumu naye nga lwe bazze mukwano olunaku gubanga mwaka terutambula baba ne drama naye nga yeebuulira mutima gwe n'agamba kasita tebabeera wano
they are going. Whenever they come, they go. Mama we Nazala we yalwala mukaawo, Nazala ne bamulete uwe. Angambia, you got a second maid specifically for my Nazala. Kubanga ole twalina awakanga wagazinga omukozi omu tajja kusobola kubeera ku byawaka fumba golola atabere ne ku Nazala. Twali twazimba boys quarters, omwami yazimba boys quarters munda mu kikomera ky'ennyumba yaffe nga twazitereka bulungi nnyo. Nazala bwe yajjanga oba abasaidi yange bamaama bataata mwe baasulanga. Nazala n'atuuka n'agamba yitagenda kusula boys quarters, agala kusula munda mu nju omuli mutabani we eri wa Mutiisa. Ne bamuleeta mu nnyumba omuli omwana. Room gye yali ayagala ng'eri waggulu. Naye nga tewalajjanga musitula yambuka Serengeta. Mutabani we n'amukonvinsinga n'asula mu room eziri wansi. Agambye Fifi nze tebyangundya. Kuba abantu abakulu bamanyi bakola bafuna entondo beeronda. So munnange nga Nazala awona ng'agenda. Naye Nazala nga tannagenda ng'agamba mutabani we twali mu ddiro tutudde tulya mmere. Naye bannange mwazaala abaana ab'obwavu. Lwaki temutuzayireyo ku baana nga babiri aba ssente? Abyana byavula abaana bonna bazzukulu bakuzeekuze. Tufuneyo ebyavula mu ddiro wano. Biki? Omukyala ne yeesikamu kubanga ye pulaani ze tezaali mu kuzaala by that time. N'omwami nga tewali akisuggestinga. Maama n'akinsistingako n'agamba mutabani we ngenda naye ekyo kinkolere. Kikole ku lwange. Kati ofunye ssente zaala abaana bawere. N'amugamba mukyala wo batagala kuzaala. Funa omukazi azaala akomeeyo nga wakuzaala buzaazi. Maama omukazi teyakitwala nga nsonga ng'akivaako. Maama bwe yagenda after a week omwami asuggestingira omukyala. Naye maama kye yayogedde bwe tukiwaamu ekirowoozo tuzaaleyo omwana kale ne bw'aba omu. Mukyala nga agezaako okugamba bannange kudda muleeba nga mugamba omu yekka bw'ati. Mu butuufu abaana baffe bali twabazaalira mu bwavu. Tufuneyo ko omwana ow'ekigaga wadde na bano beeyagala. Tufuneyo ko omwana. N'amugamba nange njagala nkuspoilingeko ng'oli lubuto. Nkunywazeeko amaziga g'eri embeera mwe twali. Walinga lubuto ng'okola odde eno odde eri. Njagala nkutreating well. Kati omukazi somehow n'ayitika n'akkiriza bazaale omwana. Ne banoonya omwana. Omwana n'abula. Normally ne bagenda mu ddwaliro nga kisusse. Omusawo n'agamba sperm counts z'omwami zaali low. Bigambo bya mukyalo ono. Abamanyi olusayansi mujja kujja mu comment section mutuwabule. Bamugamba ziri low, zeetaaga kuliikiriza, zikule, zifune amaanyi. Kwangambye bamugamba ziri low ate nnafu. Those were the words she used. Angambye munnaye nga omusawo atuwulira what to do. Angambye no tebyali nno by'amaanyi mbu okujjanjaba bamuwa vitamins oba ne batuwa n'endya diet. We tried ne tuddayo. Omusawo n'agamba he was good to go. We tried omwana n'agaana okulabika. Omusawo tulina family doctor gwe twafunaawo nga tumaze ofuna akasente. N'amugamba naye nze ndowooza bw'oba nga ddala eky'omwana mukyagala nnyo musobola okukola omwana wa sayansi. Omukazi bw'atyo yakiwandiika. Omusajja n'abuuza ne babannyonnyola. Omusajja n'akigulirawo. Angambye omusajja olwakinnyonnyola omusajja n'agambirawo tugende n'ekyo omusawo nze sikirinaako buzibu okujjako nga mukyala wange anvuddemu. Angambye Fifi during that time this husband of mine emotionally bribed me nga buli kyayogera ayina engeri gy'akiretanga mu butuufu owulira bw'otakikola oba omulidde mu olukwe. Angambye munnaye nga omanyi abakyala bwe twagala tuba twagadde. Era munnange nga namugamba okay bw'oba nga kyoyagala. Angambye ebimu nakkirizanga out of muleka awulire essanyu omwami kuba nali saagala alowooze nti mukikinalako oba munnange nangamba nekira nali nga saagala kulaba nsonga ejja mu bufumbo bwange tukulanye abaana bakuze nga mugamba bw'oba oli okenda kyo then no problem. Ng'omusawo aba suggestingira eddwaliro lyali bweru wa Uganda eno nga bagamba bano abantu mbamanyi nkoze nabo mbawadde bakirayant from different countries biki abarecommandinga sente zaaliwo. Mwami yali akikubye ng'agamba it's okay tugenze ddi. Angambye ebintu twabivuga speed Fifi from nowhere nga tufunye appointment omusawo agitufunidde nga tugenda ku ddwaliro. Munnange bwe twagenda ku ddwaliro gye twalaga nga batutekinga through era tebaatugwako bugwi ne batwongera otusomesa ngono bwe yatusomesa ne batupreparinga ne tukkiriza ne tutandika process. Twasasulanga hotel ne tubeerayo kusinziira ku bbanga lye twetaagisa tukola process yaffe n'etambula ne tudda ne batukubira essimu okuddayo. Abamanyi bino ebintu process ndowooza mumanyi bwe zitambula. I don't know so much about like the detail of the process but mpuliddeko abantu abazinyumya so simanyi nnyo nze bwe zitambula. Mukama mwebaza. Kati munnange angambye bagenda ne bakola process esooka then ne babacontactinga nti everything was set nga amagi ndowooza gali ready okugateeka oba muono. Nga baddayo n'omwami wange ngambe sirina lwe nagenda nga sirina mwami wange kubanga yali so excited nga buli kintu akirimu nga sente akwata kuzize takkiriza nkole n'ekintu with my own cards. Munnange ngamba kasita omwami akyagala nga tugenda nga tulaba abasawo
nga mumwami antwala ku hotel kubanga we twagenda angambye basookera ku takinga through nga tebanafalikola final process nga baŋŋamba nti everything is good tuli ready wemba muli ready tutandike ojja kubeera booti wegendereza bino nga bantu nga omukazi wotwe banamubuulirira yeeteeketeeke nga munange ngenda ku hotel nagamba but in the middle of this process omwami wange yaddayo ku ddwaliro naye teyaŋŋamba nti era agendayo direct yaŋŋamba omanyi bwe mbadde enva egindi gye mbadde nva neŋŋamba kanfuna katiketi mpitireko wano ndaba abasawo batubuulira ebigenda mu maaso ekyo yakiŋŋamba neepitayo okwo kati omukyala yagamba nakitwala out of excitement nti abananga ali excited kumbe firimu yonna yavaawo omwami ke yakolamuko karitaani ako ngadda waka era bwe yadda wayitawo ebbanga ttono nga babagamba bagende amagi gali ready naye nkomyewo kakati omwami bwe yavaayo wayitawo ebbanga nga babayita nga bagenda angambye nze I didn't question anything kuba nalina support system nga omwami wange alyoke nga tugenda bwe bagenda nga omukyala bagenda ku ddwaliro babagamba mujja kujja saawa ezitintiye nga bagenda mu hotel yaabwe gye basula nga batambulamu ne mu kitundu awo nga bamala bagenda processing etambula nga badde Uganda angambe bwe twakomawo Uganda nga buli kintu kiryoke nga Fifi ne bwenkolola omwami adduka nga newe omwami nga buli kintu obutuufu nanyumirwa process y'olubuto yonna angambye era nga bwe yali yasuubiza nafuna keya yonna gye saafuna ku baana abasooka kuba mu baana abasooka twali mu kuyiriba nga ne woba mulwadde ogenda nga tewaliiwo budde bwonna bw'ogamba nti nze ono ati munnange ng'omwami amugamba lwaki ye tolitayalingira wano mu lubuto byokkola nokola ki okukozesebwa n'obivaako omukyala namugamba kamala okuzaala nkikola officially ne bakkiriziganya nga abaagalana munnange nga tukati the story short ng'omwana azaalibwa omwana bwe yazaalibwa wayitawo emyezi ng'esatu omwana nga ayingira ng'ogwokuna omwami yakola eringa gye waliise pate naye nga yabamunda yayita bakwano b'omukyala bamanyi bawangadde nabo n'ayita ababe mukyala we era bamanyi n'ayita famire y'omukyala neyeewaabwe omukyala ngambe we were like 100 people at home nze bwe yangamba nti ngenda kuyita ku bantu baffe wano tuli emu nalowooza bataano we were like 100 naye nga bonna bamunda noli omusawo yajjirako angaye munnange tuvaayo nyambadde tebuuza ku bantu bannange tulya tunywa tumala okulya gye waliise lanchi ng'omwami atuyingiza mu nnyumba awo kubanga ennyumba yaabwe nnene kusinza kufaananyi byandaze amadiiro gasobola okwakomodatinga abantu 10 ng'omwami ateekawo screen nga baategese bulungi ng'eddiiro eriwera naye nga alina bazifu agenda kukulaga mubi ng'omusajja azannya DNA test nga agidisplayinga ku screen erina munne gwe yagamba awo ndowooza yabitegeka nga era munne yakutte remote buli omu nalowooza tubinalaba muvi nabagamba naye nina ensonga eyabampisizza era ensonga yeeno nga badisplayinga DNA test ku screen nga DNA eri 99.9% n'obutundutundu nga bwe babisoma ng'abaana si ba musajja omwana si wa musajja ono angambye Fifi omanyi kye bayita okuseka amagye mulukufu angambye nagaseka nga ndaba it's a very big and expensive joke n'abuuza mwana ki gwe mwogerako nti omwana oyo omuto angambye mu bantu abo nasooka n'empunga naye nga wendi mu ddiiro nempulira nga omwoyo gwange guvuddewo gugenze nga nakoma okuwulira ekigambo okuva musajja ng'agamba mubuulire taata w'omwana omutuufu abasigadde bwe baayogera ng'agambye nabawuliriranga wala nga mpulira ng'aboogerereyo mu nkonko eyo nga nze ate nange ndi eno waggulu siwulira bulungi naye nga ndi mu ddiiro awo wendi naye nga mpunzeemuuko bwe ntyo bwe mpulira you people nsese n'aginyumya naaseka naga Fifi ekintu kikutuukako nga gwe wekka ne Katonda wo mwe mumanyi amazima ng'amanyi amazima omulala akwegaana nga tolina bw'ojja mu kizibu abantu angambye baayogera sayidi y'omusajja juka yabadde tenjagala ne boogera nga mbawulira naye nga mbawulirira wala kati maama we najja n'amukona ku mwana wange bino biki lwaki tuswala ye kwe kudda engulu omukazi angambye maama we bwe yamukoona ku mwana wange biki bino tuswala
angambye nembanga azuukuka. Bwe yazuukuka ng'eddiiro lyeyawuddemu ebiwayeebi actually bisatu abali ku saidi ye abaali bamanyi process bwe yatambula kozi abatono ab'omunda baagimanyi kati abakadde bo baali tebamanyi omwana butya bano bwe baamufuna. Abatagimanya nga bali ku saidi ya mwami omukazi ayendedde emisente za muganda waffe dererere. Ewabaawo bano ba mutual grounds nga gamba tusooke tuwulire kyazze kitya. Omugambye munnaye bwe nali ngadde engulu angambye nasooka kwogera ekigambo kimu. Ezo DNA results za mwana ki? Nanziramu n'ekibuuza ne bagamba omwana ono omuto. N'agamba mbadde njagala results ezo ziddemu zikolebwe. DNA eddemu ekolebwe. Ku baana bonna abali mu nnyumba muno. Mu maaso ga looya wange, mu maaso gange, ag'omwami, saidi y'omwami eveeyo abantu, n'eyange eveeyo abantu, ku bakwano bange waveeyo abantu, n'omusawo. N'abagamba ekirala. Ebintu bingi byesaali agadde kwanjula wano naye we tutuuse byonna bigenda kuvaayo. Nze ono omwana banteekamu muteeke ku oda z'omwami ono. Kati bamukeerako kino muganda omwana si wange, omwana si wa musajja, then sikitegeera. Omusawo ono n'eddwaliro gye yatutwala. Kati abazadde bagamba mwateekamu muteeke, mwateekamu waaki. Mama n'abuuza mwateekamu waaki, wali tozaala abakazi abazaala ebirambo ebiramu gye bali. N'abagamba nsisabanga ku mwana. Kaleeta proposal ya mwana era yayakkirize n'enkola. So bino bimwogerako nze temunzannyirako. Bakwano be ne bagaininga confidence ne bamugamba yes, results ziddibwemu, abaana bonna bakeberwe, lawyer abeerewo, eddwaliro liwandiikibwe, balisuuwinge, litubuulire omwana ajja atya okubeera nga si wa mwami ono gwe mwagenda naye ne bamuggyako enkwanso. Omusajja agamba tebigenda kukola, nze munsanze ndaba. Naye omusajja yajja alina ne solution ku kizibu kino. N'agamba naye nze sagala kunyo kuswaza mukyala wange. Kubanga mbadde naye mu mbeera yonna mu bugubi mu bwavu mu bunaku. Ne tukola ne tutuuka wano. Ayogere kyayagala nkimuwe kuba abaana abakulu bali abaana bakulu kono buli mwana twamuwa ebibye. Then nono mumuweere ebibye kubanga amuzadde mukyala wange. Naye atwale byatutte buli muntu akwata agage. Omukyala wakitegeera nti omusajja olwamugoba. Omukazi n'agamba for now sirina bye njagala, for now njagala mazima ga DNA eno. Njagala ziddibwe mwekolebwe n'abaana bonna. Omusajja n'amugamba DNA ebeerete enfu emirundi ebiri. Yakola DNA test wano kiriniki gye yagendako. Kiriniki yemu eyo n'emusindikira DNA ekolebwe e South Africa. N'ateekako records e South Africa n'agamba kale Uganda baba bakwata mu results n'abe South Africa bazikwatamu. Omukazi n'agamba ekyo si y'ensonga. Njagala ziddibwemu mu maaso ga lawyer wange ate n'abaana bonna. So ku side yo choosing abaana jja nange ngenda ku choosing abange n'agamba nze sigenda kumanyirwa bino bintu bya kisiru ndi mukazi mukulu nnyo okunteeka mu kino. Eddiro ne likwata fire. N'amugamba tuyagala kusaaza mukyala wo bino byokoze biki? Waliwo ekitali kituufu ku bino naye nja kukimanya. Muzanyedde ku muntu mukyamu. Baganda b'omusajja va mu bintu bya muganda waffe bali oyagala mubba omusiba abaana era tukkirize ne bali babakebere be wasooka okuzaala. Omukazi n'agamba nti nze nkisajja nze bakeberwe. Ogwo omusanvu gukeberwe, n'ono akeberwe era tuteeke mu malwaliro abiri nga bwe wakikola naye lawyer wange alina okubeera involved. Kati dokita waabwe ono yabasuggestingira n'abagamba eddwaliro terisobola kukola nsobi. Tulina okuba contact nga batubulire what really happened mbawadde ba clients funanko client abeeranga mmwe. Omukazi angambye fifi ebbanga eyo twabeerawo nga tutamuze eyo process y'abaana okolebwako DNA ebiki nze famire y'omusajja yanjoga. Angambye naye mu bbanga eryo bwe nalaba ku mwami wange ng'asuze ebweru w'ennyumba omwami lwe yamboggolera omwami ebbanga mwe yanvumira naye nga buli lwayomba amalirira kimu angamba bino ebyokweswaza bireke gwe londa ky'oyagala nkuwe niwe ogamba gano maka njaga kulekera kuba gw'olina abaana n'oyo omwana wo nvueko kye mmuwa okwata agago nkwata agange. Omukazi n'amugamba oba oyagala kwawukana nja kukkiriza nkuwe divorce naye nga divorce eri clean nga tevudde ku nze togiwaniikiriza ku nze ebeere ng'evudde ku kintu kirala. Era n'amugamba ne bw'onoba tolina kyonkoze ng'oyagala kwawukana nange nga tumaze okkiryalinga bino ngenda kuwa divorce ogende. Omusajja amugamba oli mukumala budde munange nga lawyer bamiitinga ngezako gikatinga short course mami wanvu lawyer bamiitinga ati njagala mbanyumize buli kintu kwabwe mbinyuma byonna bwe mugendo nnyumirwa munenga ba lawyer bamiitinga ne client waabwe nga ba draftinga letter nga bagifuna intention to sue nga bateekako ne baluwa nga babuweereza eddwaliro omukyala gye yalaga ng'eddwaliro liwritinga back nga babagamba intentions to sue who nga babateerako DNA test results copy zombi. Omwana si wa kiraya nti waffe nga beddwaliro mbuli bagamba omwana gwe muyina kiraya nti wammwe ye mwana gwe yasaba.
lawyer wona amubuuza kumwe nani yali client namugamba primary client yali mwami wange uye yasasula ya initiating like buli kintu kyayitanga nga yakikola nze nalinge yawerekera ye kubanga we baatu wa connection kwaba abantu yatuuka nga buli kimu transaction zonna ze sente ziri wakati we naye nabasawo bali nze sirinaako wadde 10 kye nasasula yensonga lwaki ngugamba ye primary era nabo wali bwe baba bakwotinga mwami munange nga baba gamba twakoze DNA test endala batugambe zijja kudda bwe banga liti watu bulya ndizikomyewo tujja kwetaga ku Zoom so that bazisoma we muli tutandikirawo ngedwe ligamba it's okay with the man tetwinaako kye tugamba sorry because we did not make a mistake nabagamba unless ng'omukazi yaggulawo omusango that's when we can understand what is happening munange naye mwe abasajja tebatwagala kala batwagala gye bali naye basajja mwani ali basonyiwa obeera okyatenda abakazi okuba n'obukojo sajja ne baleeta akakojo n'owunga munange nga tubeeraawo nga babeeraawo results zidda ng'omukyala agamba results njagala tuzisomere mu ddiiro ewaka nga abaddwaliro bali ku Zoom na buli muntu eyaliwo omwami ngaddamu ng'ayita abantu nze audacity y'omwami ono gye nali mu mboozi eno gye nkyatya nti wadde nga yali amanyi amazima yasigala mugumu nnyo munnange ng'abantu babeerawo omwami agamba buli yaliwo lulinzizemu muyite mudde mu witnessinge obubi bw'abakazi n'obubbi bw'abakazi nga bateekako bali ku Zoom nti muwulira nti tuwulira kaakati bano aba Zoom omwami ono teyabamanyaako nti baakuteekebwako kozi omukyala bwe yafunamu okubuusabuusa lawyer we namugamba bano tubaleete nga surprise because we need to know what really happened kuba bo babagambanga if we go to court tujja kujjayo ebyetaagisa naye for now twagala mumanye nti client waffe ali aware of everything so tewali musango gwe mutuvunaana era mbuli babagamba unless ng'omukazi yalopye then we come obanga ba witness okusinzira ku mukyala bwannyonnyodde nti ffe tuba tulina kyakunnyonnyola mukyala so si mwami ngera bali confident meeting ng'etuula nga bazoom meeting abazoom babateekako microphone 1 bikola lighting mweri nga nabe atandika abavumye ku mukazi bamuvumye na kigwanyizi yeyagaliza toswala naye amidst of this abaana babajjangawo abakulu kubanga yo omuntu yasigala ayita ina kyategeera wabula abakulu baavaawo